Obufuzi yakuwayira kachumbali gwe n'oyitawo era bannabyabufuzi balinganga olaba alooya ekirungi onayogera ali mu kujja mu kifo kya LC5 cancer naye tebakulimbanga tewali muntu ebyaddala muntu gw'olonda mbu agenda kukolera ngenda kuwayo example emu Nnyo Simio Boy MC Prince Ivo lwaleero tugenda kwogera ku nsonga za byabufuzi ensonga ezokukwata bakita kannabwala ezokwegendereza ensonga za ggwanga oluusi tusaaga oluusi tusaagamu naye zirimu n'emiggo mu biri ebyali eni kati obudde tuli ku nsonga eziri siriyasi webukeeredde olwaleero nga ekiwandiiko ekitambula kyekyokubeera nti nno ekibiina ekyamaanyi oba ekikulira ebibiina ebirala byonna mu ludda oluvuganya gavumenti ekyopposition that is NUP kyakoze lishafo kyatwalidde ne leader of opposition that is Mathias Mpuuga ne bamusikiza omwami Joel Ssenyonyi abantu abasinga benalabye nga bavayo ne bagamba nti nno oluusi kyakoleddwa ekisooka si mu mutima mulungi abalala ne bagamba nti akaseera kabadde tekeetaagisa abalala ate ne bagamba nti nno Bobi Wine kyeyakoze tekyabadde ekituufu ensonga wazirabye ensonga zitambula omutunuulizi wa nsonga zino eno oyinza kyogerako kitandikira awo ensonga zitambula ate abantu omanyi bannayuganda ekintu kye tulina nti buli muntu akkirizibwa okuwaayo endowooza ye ekituufu mbalabye nga bawaayo endowooza ez'enjawulo mu buli kimu ekigenda mu maaso era nze nange ngenda kuwa ndowooza yange ndowooza yo ng'omuntu okusookera ddala njagala abantu abanafuya ekya leader of opposition ompya Joel Ssenyonyi basooke bakireke era tebaddamu okumunafuya okusookera ddala Ssenyonyi actinze bulungi nnyo mu kifo gye twabadde twamusindika nga memba wa parliament n'amala na actinga bulungi mu kifo ekikadde ekyali kyamuweebwa mu lukiiko luno ompuliriza bulungi mulabye ng'akunya abantu ab'enjawulo enduulu Museveni n'enjiwulira ng'agikuba mu kakiiko ka Kosase n'empulira enduulu nga President Museveni agikuba ng'akwata owa airport ku nkoona okitegedde bulungi akunyiza abantu bangi betwali bade tetusuubira atulaze ebintu bingi n'obubbi bungi mu kakiiko ako bye tubadde tetumanyi olw'okuba ng'asobodde okuactinga obulungi mu kakiiko ako akakosase ke yali tabeerangako omu ku bo lwaki munafuya ng'afuuse leader of opposition nti asobole kukola ekyo mbeera mu kyamu nze ngamba ajja kusobola okukola obulungi ekyokubiri era njozaayoza muganda wa kitaffe leader of opposition awumudde Mathias Mpuuga ne Mathias Mpuuga akoze nnyo nze Mathias Mpuuga akoze ne mugatta ku leader of opposition gwensinga okwagala n'okukkiririzaamu nawankubadde nga sikkiririza mu kibiina kyalimu naye nga gwensinga okwagala ku mutima gwange omukyalo oyo bamuyita Winnie Kiiza nga ye leader of opposition ebiseera ebyo natulika nenkaaba nga bamugjeeko n'okaaba amaziga naye nali nzekka kyannuma mu mutima naye we kyannuma amaziga gafubutuka kukka nenkaaba naye lwaki ganfubutuka nti nali ndaba nga Winnie Kiiza talina kyatakoze kitamwongeza kisanja kyakumeka kyakubiri naye weba tebamwongera Winnie Kiiza ne bawa omuntu omulala mu kibiina kale gwe onyigira ki nga bawumuzza Mpuuga ne bawa omulala yawo saagalawo obusungu tuddeko mu history omulala ekyokubiri bwabanga Winnie Kiiza yawummuzibwa kitegeeza omuntu yenna asobola okuwummuzibwa ne bawa omulala nze njagala bana b'ebyobufuzi abali kuno oba abagoberera ensonga z'ebyobufuzi bajjukira ekyo ekigambo kyenjogedde okitegedde bulungi ensonga eyo gyenjogedde enkulu Winnie Kiiza olaba bamuwummuza ne bawa omulala oba okitegedde bulungi olwo Mathias Mpuuga alina ekitiibwa mu opposition ne mu byobufuzi by'eggwanga ekisooka Mathias Mpuuga is a senior iyi muzeeyi okitegeera bulungi Mathias Mpuuga senior
okitegedde bulungi Mathias Mpuuga wabanga senior akyalina emirimu mingi egy'okuyambako Joero n'abantu abalala. Tolowooza nti nno kino ekyamukoleddwako kigenda mukakkanya omutima gw'adde alina ogw'ekibiina omugweko because abadde senior mu kibiina ng'ate akyagenda mu maaso n'okulungamya bano abato kuba Joero abadde bato nga abaguluuminga mu by'obufuzi tekigenda mukakkanya amaanyi g'abadde alina n'omwoyo gw'adde alina ogw'ekibiina. Omanyi omukyala wa NRM gwe bayita Nabbanja Prime Minister we bamulonda President Museveni ku bwa Prime Minister bannayuganda bangi baavaayo ku mitimbagano we bati ne bagamba abadde tagwanidde kyebava bababuuza ani abadde agwanidde okubeera Prime Minister ne bawaayo Right Honorable Rebecca Kadaga n'abalala. Rebecca Kadaga bamusindika mu East African Parliament okitegedde bulungi ne bamujja wano ne basooka ne bamusindika ate eri waggulu wano. Nze kyenjagala okubategeeza kiri kimu Honorable Mpuuga he's a senior mu byobufuzi mpuliza bulungi tewaliiwo kintu kyazze nga tekiyise wakati mu nteeseganya n'ekibiina tokeera bukwezi n'ogamba kati gwe kola wooti ekibiina kirina amateeka agakivuga era ge gagoberera era tosobola kundowoozesa tosobola kunteeka mu ndowooza egamba nti teyategedde ng'awummula yategedde ayinza n'okuba nga y'omu ku basembye Honorable Joero Ssenyonyi okubeera leader of opposition. Biye bino nze byensuubira mu Joero Ssenyonyi. Joero Ssenyonyi gwendabyeko ng'akunya bannabyabufuzi ababba ssente za gavumenti. Joero Ssenyonyi gwendabyeko ng'atulaga abantu abaweebwa ebifo mu offices ennene nga tebalina bisaanizo. Ompuliza bulungi. Gwendabyeko ng'akunya buli muntu. Ngenda kusuubira Joero Ssenyonyi leader of opposition mpya mu parliament. Atagenda kukkiriza nonsense enyigiriza bannayuganda. Era nga mukama wa gwaddidde mu bigere wabadde mukama wa gwaddidde mu bigere yakeera ku makya n'anoonya ekyokolera abasajja ba NRM ne kimubula n'agamba tetudda mu parliament. Ompulisa bulungi akaseera ke baamala nga tebazze mu parliament bingi ebyali birina okutambula ebyagamba okutambula. Ompulisa bulungi kakati n'olw'ensonga eyo musuubira nze okukola obulungi wona batakoze bulungi ekyo ekifo si kikye si makaage si makaage era bajja kimujjako bakiwonga wakati mu kutuukiriza ebigendererwa bye nga mu kifo ekimuweereddwa obuvunaanyizibwa bumwetaagisa okusisinkana omukulembeze w'eggwanga ate gwatwala ennyo byakabwanengo kitabadde ku Mathias Mpuuga abadde tebakkiriziganya naye nga olumu talaga nnyo beyannakozi ate nga Joero kyalagira ddala kinaasoboka okutuukirira omukulembeze w'eggwanga. Joero Ssenyonyi gwe mmanyi obulungi njogera ku munnabyabufuzi omuggumivu njogera ku munnabyabufuzi omukulembeze kubanga olwedde mu kibiina gyali muki mukulembeze ate ng'abadde mukulembeze mu kibiina ekyo nga tekinnaba nakweyubula okitegedde bulungi obukulembeze obwo bwakoze mu kibiina nzo ngambira wa ntajja kusobola kubukola wagenze. President Museveni nze kyenjagala bannayuganda bamanye nze okusinzira wendaba ensonga President Museveni si ye mulabe wa Uganda omulabe wa Uganda kati be bannayuganda kubanga be bawa President Museveni amaanyi era be bamulonda mu buyinza era bannayuganda nga temwanaba kunyiigira President Museveni njagala musooke mwenyiigire pawe bamuwa amaanyi agabeera mu ntebe mbuuza batya President Museveni bajja ne batugamba bamunyiigira takoze kino ompuliza bulungi era ne batuuka mu kalulu n'afunawo obululu bwe bagamba mbu tebamwagala kitegeeza waliwo bannayuganda abaagala President Museveni. So kyembadde ngezaako okwagala okutangaza nti President Museveni Joero Ssenyonyi si mulabe wa Museveni. Joero Ssenyonyi mulabe wa mbeera mbi mulabe wa bukulembeze bubi avumirira bukulembeze obutalina saavisi osanga wanaamutuukirira ate ne Museveni anaakyusa n'amugamba kyembadde nkugamba nga bulijjo nga sisobola kutuukirira kyekino okitegedde bulungi kyembadde nga nkugamba kyekiriwa kyekino kati kiringa nze njagala kutuukirira meeya w'Emakindye omwami Mulyannyama naye Mulyannyama oyo gw'olaba teyeetaaga kuddamu kuwa kalulu
ensonga lwaki mudipkaipenga ng'ate wa nuupu mulya ennyama n'obuntu obutono obuli Makindi ye waasula ne ku nguudo waayita bumulemeredde okumukola era obuyinza bubumuwa okukola ye mmeeya w'ekibuga wuliriza ye mmeeya w'ekibuga akola mirimu ki mmeeya w'ekibuga Makindi ne weebanga ssente ezirina okukola oluguudo lw'oluwafu nga ziva mu KCC alina okuzisabayo ye mmeeya bazimuwadde mpuliriza we batazimuwaffe abaamutuma ne tumulonda ajja atunnyonnyole atugambe baganda bange mwabannonda mwamutuma ki ng'agenda atukolere okutulongoseza ekibuga ekyo kyo njagala temumuwolereza nze namulonda nze nalonda mmeeya mulya nnyama bizinensi yonna ekyasinze okubeera nga efuna kyali wano mu Uganda oba mu nsi yonna bizinensi ya bufuzi ye kyasinze okubeera bizinensi biveeko ebyo kati munabi ate omuntu yenna abafere abasinga ennamba esinga eyingira bya bufuzi anti omanyi lwaki bizinensi y'obufuzi yakuwaayira kacumbaali gwe n'oyitawo era bannabyabufuzi balinganga olaba alooya ekirungi onayogera ali mu kujja mu kifo kya LC5 kansa naye tebakulimbanga tewali muntu ebyeddala muntu gw'olonda mbu agenda kukolera ngenda kuwayo ekizampe emu nze olaba nze mbyobufuzi nze ngobera nnyo Betty Nambozi mwagala nnyo naye Betty Nambozi yakafuga ebisanja sibina ne 226 mukama bwobula mwagenda kukomawo kyokka nti President Museveni alemeddeko ate yetakola ki kyo ngamba emukono tewaliyo baana basobola kukulembera mubaka Nambozi waali bayitiri akola ki gamba nti alya bulungi njagala nkubuzayo ekibuuzo tusooke tudde ku Betty Nambozi Betty Nambozi emukono bamulonda oba Bikalulu bamulonda kitegeeza bannamukono bamativu n'enkulembera ye twalinako mutawaana nze nange jemba olaba toyina bubonero busobola kukulembera bantu naye ng'obadde weesimbyewo nkakuwa kubanga nkumanyi nze okulonda omuntu gwesimanyi nonda gomenge tena kyagenda kukola kubanga jemba n'omulo tena kyagenda kukolera nenya nkikutegeeze example nyanga nk'eri bweti oli w'amawulire mukeera ku field ne mugenda mu field ne musaka amawulire ne bagamba nti kwata emitwalo 5 ogabire banno oba wakyenkanyi endamudduka nazo kakati kwe saasira omuntu agenda mu parliamenti oba saasira omuntu alinga Joel Ssenyonyi bamutadde kyembuuza Joel gundi mulya nnyama mulaba kyembuuza ku byobufuzi bino ebiriwo olowooza Uganda yeetaaga ki okufuna abakulembeze abataze mu bizinensi nga bazze kukulembera abantu ekyennyanja kasa kifunda omutwe kiba kimaze okuvunda ne wansi wonna ekyennyanja kyavunda omutwe Uganda President Museveni ali waggulu ku ntikko singa omukulembeze aliko avaako ne tufuna abakulembeze abapya tuba tukyukyuza naye omukulembeze ali waggulu ku ntikko enfuga gyatufugamu yeeyo Museveni yatujjako eddembe lyaffe n'atuwa emirembe kyegambo kitegedde Museveni yatujjako eddembe lyaffe n'atuwa emirembe byawula nkyovola nti omwana akwata essimu ye n'avuma Museveni ye nga Museveni atunda ekintu kitya Ntebe naye gwe genda e Rwanda ovuma omukulembeze aliko olabe okitegedde kaakati wano Museveni eddembe yalitujjako n'atuwa mirembe gwokola bukira kyoyagadde kasoba nga tutunudde mu ntebe ye ekivuba Museveni kimuyisaako bubi byengabi ebyo kati mulya nnyama talina nekyayinza kutukolera munenyiza bwereere tamunenyiza wabwere tera kyasobola kukola ate akole ki Museveni abeera mu kampeeyini atugamba nti mulonda abantu abatasobola kutuuka gyendi kyonga nti waliyo bakulembeze ekassanda minisita Nabbanja gyakulembera oluguudo lwa koolansi tamutuukirira kakati Nabbanja kyali wa koolansi
weka kumiro weka kumiro ngamba nongo Kolansi ali awo muyitirivu ngote emyanzi oyo Kasaana district yonna ani akulemberayo si ono Kabanda gundi waliyo yo NRM omu waliyo doctor naye era wali webale nnyo abakulembeze bonna talina munnayuganda n'omu wagenda kukolera wabula ye mwennyini agenda kukolera famire ye babeere bagagga bavuga n'omu gwagenda kukolera gwembuulya munnabyabufuzi bannabyabufuzi bajja beetaaga obululu bwaffe mu biseera bya kampeyini wetumala okubalonda nga bawanika endabirwamu waggulu babuuza ono Jowero Ssenyonyi era nze sina kye mubanja nawe tena kyankoledde era sifa ibalirwa tena kyagenda kunya kusaidi ennungi kusaidi yange si nnungi kubanga ojjukira Jowero nga ali kukosasi yekosasi ebyentebe bijjukira omukazi gwe yayita mu kakiiko omukazi n'agaana omukazi nga lwa ku kisaawo awo n'agaana esimu yamala kuva waggulu eri omukazi alokagenda mu kakiiko era ku nkomerero esimu yakuwa pulezidenti n'agamba nti oyo waali nze namuteekawo taata Ismail yali muzira biki kaagende essala lo paliamenti erimu ababaka 529 oba webatyawo kati wajjako abopposition kale tuteme eyina opposition balimu ndowooza nga 10 tubale nti abawulira oluvuganya aba NRM balimu nga 45 kati 45 abo mwe muli abasajja abawaze parliament emyaka 10 emyaka 10 Joere bagenda okugamba tibassebo ne bannyabo twagala abaana baffe be mwakwata mu bati nga babinnyonnyola tibagenda kumuwuliriza bamunyooma Mpuuga kyamusinga kubuza ekibuuzo mwami Simakula muyimbi Mpuuga jeyo ne Walukaga muyimbi sokoleke boyogere Mpuuga jeyo bameka bajja wano bombiri wasigaddewo entebe egi ku bombi osituka ogiwaani atuuleko lwaki Walukaga nga naye muyimbi akyali muvubuka ekitiibwa okirabe waliwo kibayita ekitiibwa nti Mpuuga alina ekitiibwa ekyawukana ku ono omuvubuka nono mwenyini jemba mwenyini era ayogera akimanyi bulungi nti omukuba taasi Mpuuga muyobufuzi siniya wabula ng'omukulembeze Bobi Wine nga ye ayinza okuba yakoze decision nga ye gyalaba ekyokubiri abalonda ebintu bino nze sibamanyi oba ababaka ba parliament be balonda oba baani abalonda nze sikola ki naye abalonze Joel Ssenyonyi omanyi omwana wamala okuzaalibwa nga mulema omukizula nti mulema aba takyadda mu lubuto wabula tunoonya alternative abeddewo atya ku nsi kati ffe ategera kuyima mabega wa Ssenyonyi tulabe amazaako ate ekisanja kye tomanyi oba oli awo mu kisanja kye anaabamu byakola natusapulayizinga nagamba yakoze kibetusu naye nga tuli mu kugezaako nga baganaganafa bagasalira bandiwaddaani senga Simpuuga webale nnyo kati namboozi oyo omulaba nze mukkiririzaamu yadde ngojja kuba ti mwagala naye mukuguwa kubanga ayogera kabemedatizagassegane akali amaggu omulaba mulungi babalonda bannuupu bokkoba n'abalala kana akasajja kegundi kana akekapeeka okalaba lutamaguzi omusajja oyo mulungi ayogera ategeta kuveeyo sekerera twalere bajjajja mbadde saabawaddeko banywedderwa mpaka n'abalala olowooza nti nno yamulozerwa kuba nti nno muwulize nga si yamulonze si yalonda nga ye ne pulezidenti Museveni yajja n'abantu bwe yamala okuseetinga obulezi bwakuzigira kati n'asibya emirandiro okuva wansi paka waggulu nedaniigozi we yaleeta abayimbi yaleeta onakola ku CBS redititi kuli sevens we yamala okuseetinga n'azimba abantu bali bonna n'asuula n'agenda maaso essaawa ya lojjo weyo Bobi Wine yamuleetera yamuzimba era muwula ebitundu 10 ku 10
kyokka ono Madaasi Mpuuga sagala mwasibe ku Bobi Wine mu kulonda abamwekibuli twasi ya muzimu n'ekirala Mpuuga simira siwewa nze kyenjawukanira nako naawe nze kyenjawukanirako n'ono mu ndowooza ya Ssenyonyi eri emu nti Ssenyonyi bwe bamuwa ekifo ky'obwakyamaani bwa Kozasi amazima ga Katonda muggulu alabisizza abantu bangi guno omulembe oguliwo nga wagambye nti tetusobola kugyawo bintu bingi olw'akalulu twasalawo nti ebintu tubirage bannayuganda balabe ebituufu babalabise omulimu gw'okulabisa gundi agukoze ani Jowero era kulw'okuba akoze bulungi omulimu ogwo nze ndowooza ko basinzidde okumwongera lanka okumwambuza ku leader of opposition ekyo kituufu naye ekifo kye yagenzeemu waliwo omuntu waliwo abantu nze abantu betwalonda wa MP wa kansala nga batusala twogere wano olanda mu Masembe Buganda naye yatusala ekyakola kirungi kimuyamba ku saidi ye twalonda Siwanya talina kyatuyambi mulyannyama talina kyatuyambi kati enema kindi ogiraba kati kankula ekintu kiri kimu ojugala lwalukwata Bobi Wine Siwanya wanu Maachi wali miliyoni za Maachi ogijjukira Siwanya ali ku front page ng'akuba ndongo Bobi Wine yadde akola lisafu Siwanya nga ali Nansana awasa ye eva abeera mu masanyu meereere okyokozere kiina mutawaana eyo ddembe linga olwo naye gwe kasooka ava mu kkomera wawulira nga akuma olukuga n'agamba mpisa ab'amawulire yakogerako yesanze mu kkomera era kyekyali kyakuswa amuwulirawa agenda kudda 221 mwali nnyo ku mmeeza katuza agenda kulinnya ku sikuliini kuba ekyamuleeta bali kulinnya ku mmeeza yakopa bebe kulu emmeeza zeninnyako nga muyomba mumbuulira bwe byali bitya naye n'agirinnyako era waliwo omukulembeze ali awo Lubaga baali bagenda kulonda kakati n'afuna linki okuva mu bamawulire ak'ekisungu gavumenti egenda kuleeta kulenda zisonde Lubaga zitereeseeyo gundi bamuyita zamani kenulukyamuzi yakera kula mu luguudo wakati singa temulongoosa nguudo zino amakubo mabi ebinnya bingi kumbe kiri problem kitambula mpaka zigenda kukola ki weyitawo ennaku ezi kuleda agamba uno omulaba otamwaka lwatuyira ekikyatabakutula wano tabakutula mu ttaka kakati ebyobufuzi by'Uganda buli omu abiyitako lulwe buli muntu alina wakola ki ye omugenzi Katolo Bwamanya bagamba nze ndi mulwadde mu mpendwe era naye n'abiyitirako okitegeera bulungi kyekino nti okusookera ddala politics wa Uganda alabika azzeemu omuzannyo bulungi ababaka ba paalamenti bwebabanga baagala ono atereeze endowooza ye nti tebajja kupakasa mu paalamenti tebanonye ssente lwaki tebakeera ku makya ne basala omusaala gwe bafuna kubanga nze ndowooza ekibaleetera okufiirawo wuliriza be babaka ba paalamenti bagamba abaopposition bagamba nti essente y'omuwi w'omusolo egenda mu bintu bingi ebitalina makulu ompuliriza bulungi nalabye pulezidenti wa NUP Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ali mu kwogera ku ssente paalamenti zeeyagala okuyisa ez'amaka g'obwa pulezidenti ekituufu obuwumbi buki bungi oluvannyuma lw'okubeera ng'obuwumbi bungi nembala abalamu ababaka ba paalamenti obuwumbi bwe bafuna nabo nga buyitirivu obuki obungi baba baze mbuno bo bagenda bawa ababaka ba paalamenti okuyisa ebyo buli omu miliyoni 1,000 nazo ssente ndaba mpitirivu nze badde nteesa wenti ebyobufuzi okuddamu ensa biveemu ssente wabanga bamemba ba paalamenti bafuna miliyoni 4 babaze ku miliyoni 10 nga muntu ajja kulwa mwoyo gwa ababaka ba paalamenti abo abatunda amataka gaabwe amasomero n'amayumba okujja okuvuganya nekirala waliwo alternative ababaka ba paalamenti aba NUP mabega kawulirako oluma ezaali ziyitangana nti basondanga ssente era babanja miliyoni balina sako yaabwe wabiwulirako nze njala ababaka ba NUP bali 56 bo bennyini nnyini bagambe nti buli mwezi
betulako miliyoni meka bbiri okumala omwaka mulamba tuzimbire eddwaliro kubanga obusobozi babulina nebetulako emwemu 56 batuzimbire eddwaliro balekalagambe Museveni nti mu ddwaliro twaliyo madagala nobakoze eki tekibakakatako nga bo kuzimba ddwaliro kubanga gavumenti eteekeddwa okubikola niye okulaga gavumenti nti eremeddwa bo bakole ki olaba kisoboka omanyi lwaki kisoboka nupu yazimbye ekitebe gavumenti yakiganye nange kenyini nzikiriza ozimba eddwaliro neŋamba ndiwaddeyo gavumenti yazimbye ekitebe gavumenti yakiganye anti kanjegeza okukula nti ababaka bo benyini bakere ku makya bagende tufunze buli mubaka bantereke miliyoni etya tuguze eddagala emulago tuteyo gavumenti eri naye nabo benyini bakusa mbuto zaabwe kiki kyogamba babajjako sente mu costways ani azibasaba fe twaba tubakuja tugabira sente tetubalondanga bagenda eri bafune batugabe si kyetwagala wabula boolo okuba tukuumira mu mbeera awo ey'obujega wazze nakuwa omutwalo nakuwa 15 nakulimbalimba tutegedde bulungi fe tubatuma kutuusa byetaago byaffe era njagala yimirira byogere ngaye tumusajja yayogera bagaana buki nga tumaliriza Joero Ssenyonyi ogambe tulina tukusuubiramu era sina kyemubanja naye wandiyagadde anpresentinga atya endowooza yo kwekyo ekifo era nkubanga kiwa omusibirira nga tumaliriza ekisooka kya byonna Joero Ssenyonyi nze muwezayoza okutuwa kifo ekiyagenzeemu era mumusaba akikozese bulungi bekiteekeddwa okukola alemwe bulemwa naye ng'akoze ng'agezezzaako nze mwagaliza buwanguzi kubanga nze gwe ntunuulidde nze njagala soka kumuyozaayoza kaliya ye ekoze mu sipiidi n'atuuka n'okutuuka leader of opposition mu kisanja kye ekisoose palamenti omukisa naye tegwewuunyisa teyeyagala ennyo tekyewuunyisa nnyo omukulu Kyagulanyi Ssentamu Bobi Wine yakituukako n'awangula akalulu ka 2026 ye 2026 ka 2021 akalulu 2021 kyamutuukako president w'abantu Bobi Wine n'awangula akalulu ka 2021 nga naye gwe mulundi gw'obusoso bwesima okuba president so nono akikozese bulungi ye president w'abantu byobadde okkiriza oleeta bitegeeyepresident w'abantu omulonde owa 2020 n'agenda mu kooti yabamubya akalulu n'amala omusango n'agujjayo kati wabula ate era nsaba bannabyabufuzi ab'opposition bannayuganda mubalage ekifaananyi ekituufu ababaka b'opposition be tulina ne basiniya mu opposition essaawa zino mwe musibyeko Museveni ntebe bwe mwe mwagala okuŋŋamba mbu nno si mwe mumusibyeko mbasaba mwegabanye muli bangi ne muli batono naye mulina amaanyi mangi mu ggwanga mbasaba mwegabanye musaasaanye enjiri y'enkyukakyuka mu Uganda yonna waliwo ekibulamu njagala Nambooze Betty bakireke agende mu Western ompuliriza bulungi muliriza agende mu Western amalayo emyezi ena annyonnyola abantu njagala ngaaye yannyonnyola abantu Mpuuga ave Masaka gye bamukkiririzaamu agende mu Northern Arua ne Gulu
ayongere okutiza abantu b'enjiri mena Lubega Ssenyonyi talina kyakola wano Busiro kubanga olwedde yawanguddewo n'akalulu akaddako akwate ekkubo tumulabeko ehoyima annyonnyole abantu b'ehoyima bategeere kye bayita enkyukakyuka ompuliriza bulungi ono ennyini yawangudde obwa leader of opposition talina kyakola wali eri nakawa yawangudde dde akalulu akaddako aveewo agende embaale annyonnyole ab'embaale ate n'omusajja ono Lutamaguzi yawangudde dde akalulu ke Nakase talina kyakolayo yeyongereyo agenda annyonnyola abalala nawe njogera Ssemujju Nganda yawangudde dde akalulu waali ave mu Kampala agenda anoonya akalulu